We have very many potential Muslims who are there. Please, you can come to us. You raise your contribution. Sookera ddala njagala okubeera nti neebaza honorable twala okusaba okubeera nti neebaza Allah subhanahu wa ta'ala Allah akyawanidde tunuusiza al-kiram fafi hadha al-yawm al-karim yawm an-nahr abalina kyatwagaza okusaasira ku ddeeyo Omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Allahu akbar. Ofunda b'obudde biibiri subhanahu wa ta'ala era nja kumusaba sigenda kudda waggulu insha Allah. Allahu akbar Allahu akbar. ونصر الجند وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة. Tumara okusala tugenda kusoma wawawo hotuba. Allahu akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. Sheikh Kinene Mutyaba njagala okutwala omukisa guno okusooka okwebaza Katonda atuusizza ku lunaku luno olw'ekitiibwa ate n'okwebaza ddala naddala pulezidenti waffe Museveni ekyakoledde obusiraamu kubanga yasobodde okutwala abantu e Makka n'asobola okubeera nga basaddaakidde ebisolo. Tusaba Katonda abeere nga amusasulamu ekirungi. Tugenze okukeesa olwaleero nga n'abaminisita alhamdulillah tubategedde. Twagala okubeera nga tukubiriza oba nga tubuulirira bannaffe abo abalondeddwa mu bifo ebyo ebinene okubeera nga bakolerera abantu. Okukolerera abantu si kutula mu ofiisi kubanga yasobodde okugyamu abalala n'ateekamu gwe Katonda gwe yatadde mu ofiisi kukolerera abantu si kubeera nga otuula butuuzi. Mulina okubeera nga no sleep temwebaka no corruption enguzi nga teriiwo. N'olw'ensonga eyo mulina okubeera nga mwongeramu amaanyi eggwanga lisobole okugenda mu maaso. And we have capable Muslims here. So I would like to utilize this opportunity. You might be not having, but you have connections. Tubeere nga tukozesa emikwano gyaffe tubatwale nti wategedde tuyina ke tukusa e Lugazi mubeere nga mutukwatirako. Nolwekyo twagala okubakkiriza era mu kiseera kino njagala okubeera nga mputa